إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuchagenda maaso n'erisaala eno y'ekitiibwa usulu daawa as-salafiyya eya ow'ekitiibwa Abdussalam ibn Barjis rahimahullah rahmatan wasi'a. Era nga Sheikh Osama agenda maaso nga tusomera amatin nga Sheikh Siddiq Nasir Mubiru hafidhahum bwe bwatwala ensonga mu maaso n'otwanjuliza ekitabo kino. Jazakumullahu khairan. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذه الأصول التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، أقول إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن، إذ إن السلفية هي جماعة المسلمين، فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي، لا نفرق بين أحد وأحد، وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء، ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا، بل ما نحن عليه مدون في الكتب مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumtendeza Allah subhanahu wa ta'ala, tumsaba subhanahu wa ta'ala asoksa emirembe ku kitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Tukyagenda maaso, barakallahu fiikum, n'ekitabo kino ekirungi usulu da'wa as-salafiyya kya mukadde waffe Sheikh Abdussalam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Twalabye nti Sheikh yatukuŋŋaanyiza ebikolo bino asobole okutwawulira wakati w'omusalafu haqqan. Sheikh nga bwe yayogedde waggulu wano, yatamayazu as-salafi haqqan min al-mudda'i al-kadhib. Tusobole okwawula omusalafu owaddala kwoyo ayeeyita omulimba, ayeeyita ti ndi musalafu naye nga kadhib. N'atulaga rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ti ebibinja bingi erinnya lino balyeteekako naye nga liba liwala, bali buvanjuba nga erinnya liri bugwanjuba. Ba ashaira n'abakoonako shekhe nabo baboogera bagamba ahli sunna wal jamaa salaf, wahakadha ba Muslim Brotherhood, ikhwani al-muslimin, n'abalala bangi al khawariji wal murji'a. Kati usulu zino Sheikh n'akulaga التي سوف أذكرها متفق عليها بين دعاة المنهج السلفي قديما وحديثا. abamanyi abanene abali ku da'wa y'obusalafu bazeegattako, abaaliwo ebiseera ebyakulemera n'abamanyi abaliwo kati hadithan, amanyi baffe abalungi abeesigwa, ebikolo bino babyegattako. N'agamba Sheikh rahmatullahi alayhi: وقبل أن أذكر هذه الأصول وأبينها بيانا شافيا كافيا إن شاء الله، ngaletuna yogero ba Sheikh nga tannatulaga bikolo bino n'okubinnyonnyola mu bugazi bulungi, mu mbeera ebikujjirayo bitegeere.
أقول أتقام الشيخ رحمه الله إن السلفية التي ندعو إليها ليست كالجماعات الإسلامية الحزبية الموجودة الآن. Obusalafu bwongo soke tubutegeere si kabinja ng'obubinja obuliwo olwaleero mu kisaawe kya da'wa. Bw'owulira obubinja obw'enjawulo obw'abazikiri, obw'abasuufi, Hizbu Tahriri, Muslim Brotherhood, Al-Khawariji, Al-Murji'a n'obubinja obulala si kyekyo. Bwe twogera salafiya toga nti nabo bwe bubinja obufaanako bwe butyo. إن السلفية هي جماعة المسلمين. بتوقع السلفية الجماعة الإسلام نبي صلى الله عليه وسلم يقول كنم حديث بامو بوزي تبين جي يقولون أنا هي الجماعة. بو الإسلام وبتوف والنبي صلى الله عليه وسلم بتوقع السلفية Webusiramu waba sahaba tetwogera ku salafiya ebirowoozo ne biddukira ku bubingi obwaki obw'enjawulo obuli mu umma y'obusiraamu obugoberera gundi ne gundi la bano bo eddiini yaabwe kyekyo kye yaliko nabbi sallallahu alaihi wasallama ne ba sahaba kyekyo nakkaatiriza nti era ne bw'owulira amannya gaabwe gonna gakuzzaayo ku ekyo nabbi kye yaliko sallallahu alaihi wasallam. Saate obubinja obusigadde oddayo ku bantu ab'enjawulo gundi ekitandikawo yali bwati yali kino naye yali w'amaanyi yali yakola bwati. Naye bwe twogera salafiya yeeyo enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ekikulu nnyo kikkaatiriza eri abantu bangi naddala mu kiseera kyaffe kino. Oluusi bwe twogera ne balaga nti kutudde mu umma obubinja binja obwo batera okugayita mulina obunyanya aganyanya agali la lino linnya ddungi era sheekh wano mu kitabo kino mabega mujjukira bye yatulaze nti lino linnya sharif tahir linnya lya kitiibwa linnya ttukuvu linnya erikuzzaayo ku nkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama so si bwe bunyanya aganyanya agali awo abantu ge bakozesa la lino linnya ddungi buli yenna ayagala okuwona lyalina okuba nalyo lyerinnya ery'ekibinja ekyokuwona alfirqa annajiya. Nabbi kye yalaga ku bibinja ebyo ebingi byonna kati kino ekibinja ekirungi kyetooloddwa obubinja obubi nabbi bwe yavumirira tokiteekamu obwo obungi obukubyeko kyo kino kirungi kyekyo kye yatulagira okuba nti tutambulizaako eddiini yaffe gyekikola eddiini nga nabbi bwe yagikola sallallahu alaihi wasallama. فكل من اعتقد العقيدة السلفية والتزمها في واقعه فهو السلفي. buli yenna aba n'enzikirizeeyo entuufu ey'abasahaba ey'abasalafu abaatukulembera n'aginyweza mu bulamu bwe nga buli kyonna kyatuukako okukola mathalan agenda kukola ki tuwe ekyokulabirako ki kyonna kyagenda okukola twawaddewa ne byokulabirako mu kuziika n'ava mu katemba akolebwa ne n'atambulira ddala ye musalafu omutuufu agenda kuwasa bwe bambaga n'atambulira ku nkola ya buki n'atadda mu katemba omugole bamugjeyo abawubireko avaayo omwana omuwala embaga ezikolebwa ekyewunyisa nno mwana wattu ezo embaga ziba zituddeko n'abantu abagamba busalafu tetufaayo ku ekyo osanga ekubyeko abasalafu bagamba neseeka musalafu nani bonna nga balyoko omuwala n'avaayo abamu ebamu bajjeyo ndi asomewo ne Qur'ani awo omugole bamaze okumubyula ne bamuteeka mu maaso awo eno bakuba ne zitakbiira nga balabira ddala obusalafu bukoze ki n'addayo n'akyusa n'akomera okko mu lugoye olulala awo baba bakyali awo bannyina b'omuwala nabo ne bavaayo bisenge ebitalina nsonyi nayo ne bivaayo bimunoonya kati nnaku zino
babipangisa na bupangisa najja ayitamu basajja ali free tafanayo yajja munonye namukwata mu ngalo namukwata omukono namusitula ati n'obuuza nti yakkirizibwa omukwata bw'atyo senga tetukimanyi nti oyo omusajja oyo akkirizibwa okuwasa senga oyo senga baba baawukanye n'ono omukyala oba senga omukyala oyo aba afudde bwe kiri naye olaba engeri gyamukwata ku mukono ng'amugye batambula omwami wange ebyo bikolebwa ng'abantu oluusi boolaba abasalafu bali okwo batudde tebafaayo babirabanga ebya bulijjo kale ate n'osanga ebikoleddwa ebituufu ebikuze ku nkola ya nabbi abantu ne balaga ennaku senga oli akola omukola abakyala bali eri oyinza osanga abantu bavaawo baseka abamu beewuunya ganda eddiini nenaffe tulina eddiini abamu bavaawo batyo nga bajeeja mu mbeera efaanako weti tulinga abali kuziika newe kuba tekuliko kuba nebavaawo nga obugambo obukola ki tutuuse ekiseera kuba nti bannaye emikolo ng'egyo tugizira ne tukakasa abantu okubalaga nti egyo gyawukana n'ensomesa entuufu ensomesa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam idhan buli yenna akola atambuliza eddiini ye ku nkola ya nabbi yoyo gwe bayita omusalafu la nufarriqu baina ahadin wa ahad tetuba yawulo ono nono oba ono muddugavu ono muwanvu ono mumpi ono mufirika ono muwalabu ono muzungu ono mujapani yonna gyali oyo gwe bayita omuki musalafu asobola okubeera mu China mu Amerika asobola okubeera mu Afirika naye kasita abeera nga eddiini ye bw'ati bwagitambuza oyo gwe bayita omusalafu وليس لنا ارتباط بغير ولاة أمرنا من حكام وعلماء وليس لنا ارتباط لعل ما كل الشيخ قاتقيزة والله تعالى أعلم كل قانت تلنا كلومبا قنا سيكي قال والشيخ ffe tutambulira yani wala yaffe mu busalafu bwaffe twetoololera wakati wa bawulama baffe ne bahukamu baffe so si nsonga ndala yonna tetulinawo nsonga ndala yonna eryawo yakyama yetukukuta nayo mu ngeri efaanaganako bwetyo. Sheikh naddamu nakikatiza mu maaso nga wanahnu la nukhfi shay'an mimma indana tetulina kyetukweka kyetukukuta nabyo nti byetaagisa okuba nti twekweka tulina byetukukusa la naam ng'era bwe tutera nnyo okunyumirwa okusembereza omusiraamu ebintu ebiyinza okubeera mu kitabo n'abeera nga bimwanguyira okutegeera mu ebyo tuwangaaliramu. Sheikh bw'agamba nti ffe tulina ebikolo bino abinyweza ye musalafu nga bw'agambye rahimahullah. Tujjawo ensonga ez'enjawulo. Ensonga esooka nti omuntu abeera ku bikolo ebyo ayinza n'okuba nga tamanyiddwa nnyo, ayinza n'okuba nga teyeetoololera nnyo w'osuubira abasalafu we beetoololera. Omusajja yagenda emamulaka mathalan asomye obusiraamu oba abadde ku Bilal asomye obusiraamu, Allah n'amuwa tawfiq n'ategeera addaawa asalafiya, n'agenda ekigangayizi n'atuula eyo. Musajja mulimi ayina masijidi ye naye buli kimuvaamu busalafu. Ayinza okubaako ensobi gyagwamu obukendevu bubaawo naye nga multazim bil manhaj as-salafi. Nga oyinza n'okumubuuza ekitebe ky'abasalafu mu Uganda wekiri nga tamanyiiwo
nahiika okubeera nti oba omukulembeze waabwe atera okuwangala ennyo naye oba abamwetoolodde oba ebifaanaganako bwe bityo. Omusajja omusalafu oba si musalafu, okwanukula nti musalafu kitegereka. Ate mu ngeri y'emu omuntu asobola okubeera nga yeekukuutirizaawo nnyini nnyini ewali omukulembeze oba ewali abasalafu. Naye nga tugenda okumwetegereza ku kino, omumanyi waffe kyayogedde bw'agambye nti ekyaffe abasalafu tetulinaayo mbeera ndala okuggyako okubeera nga tulina irtibat wakati wa baulama ne bahukam. Tugenda omutunuulira nga baulama abantu abakaafuwaza bagamba nti baulama bakaafuwala, bakafiiri, baulama ba hidhi ne nifasi, ate mwana wattu nga be banne, kyokka nga ate okuwangaala yekukutiriza wali abaki, abasalafu. Naye nga bakhawarij abakaafuwaza abamanyi, bakhawarij abasabavuma abamanyi, ate nga abalwanirira okukamala obukamazi, nekitwetaagisa okubeera abazuukufu, tubeera abasalafu abannamaddala. Omusajja afaanako bw'ati tumutegedde. Ate kijja kitya okubeera nti yatudde mu maaso g'abasiraamu ku mimbar nti abasomesa? Kijja kitya okusigala ku lisiti y'abamaseeka nga tumaze okukakasa nti obusalafu obw'okubeera nti butambulira kugulumiza baulama baffe, butambuliza ku butakaafuwaza bahukamu baffe, butambulira ku nsonga nga bwe tuzirabye ne bwe tukyaziraba mu maaso, tumaze omula nti bwatyo bwali. Kale oyinza okuba tokimanyi ne bakikugiddeyo bakikulaze bulungi nnyo baganda bo. Lwaki asigala nga aweebwa platform n'atuula mu maaso g'abasiraamu? Okwo kubeera kukuumira busalafu nga tebutegeerekeka. Eno abavuma baulama bakitiibwa muffe, n'abagulumiza baulama bakitiibwa muffe, kuba kutabula daawa ya salafiya. Kitegereka. Zensonga bbiri zenjagadde wano zitegereke bulungi mu kifo kino. Ekisookera ddala nti abantu si tteeka nti omusalafu yeetoololera awo. Musajja asobola okubeeraawo nga munnabbidaa yennyini naye nga yeekukuutirizaawo, yeetoololerawo nga munnabbidaa yennyini ng'obusalafu bumuli wala. Ekyokubiri, okubeera nga tubeera serious ku busalafu. Bwe tugamba tuli basalafu tubeere serious, si kubweyita bweyisi nindi tusigala nga tuli bakayoola. Naam, mashallah, jazakallahu khairan. Okukyongerako shekhe nti tubeere bazuukufu ku kino shekhe kyakoonako era ne shekhe wano kyatulaga. Si muntu kuba nti oli yeeyogerako oba alabika nnyo bamulaba ku mikutu okwo, leero gye tulina WhatsApp kwali, Facebook n'ewalala, tekyo kimala okuba nti muki musalafu. Tulina okwetegerereza ddala, era tulina ibra mu kyafa eky'omusajja oyo eyatta abantu abameka 99 mu ntandikwa. Naye ono bwe yajja nga alina ekibuuzo kye, musajja ono ensonga emukutteko, ayagala kwenenya. Bwe yatuuka ekibuuzo bwe yakiteeka, musajja yali awo amanyiddwa, n'agamba nze nzoyita nga Seka media gwe zaali ziraga, yamanyiddwa ku mikutu, shekhe waffe, shekhe nga bw'olaba shekhe media buli wamu wonna wera bw'atuuka otolina kyoyinza kwogera nga shekhe media akoze ki atuuse. Kati yeyaliwo mu kiseera ekyo media gweraga, era naye n'ayanukula kuba tebaba na nsonyi, babeerawo bwe batyo nabo. Bamutadde emizindaalo awo kati media yonna ekoze ki. N'ebibuuzo byatasobola tekimugaana kubyanukula kuba abantu bonna bamukoze ki, bamwolekera. Kino takimanyi, Seka media yasalawo n'ayanukula n'amugaa gwe tawuba, Allah ayinza okukusonyiwa gwe. Mumanyi ebyaddirira, Seka media bamutta. Era ekyo kituukawo nnyo kubafaanako bwe batyo, bagenda okufundikira nga byebiddiridde ng'ebyatuuka ku jjajjaabwe. Naye omusajja ono bambi kyasigala kimukkaatiriza paka bwe yabuuza n'agwa ku mmanyi omusalafu, n'amubuuza bulungi ekibuuzo kye era n'ayanukula ennyanukula entuufu eyabaki. Ekyo lwaki nkireese nti tetwangwa bwangu tugira tubeeko bye twetegereza ddala aliwa omusalafu.
aliwa alina ebikolo ebifaanako bwe biti tetutwalibwa butwalibwa leero midiya eriwo nti yabeera awo seeka mizindalo 15 seeka nga wagejje giryawo midiya ezifaanako netulowooza nti alina kyakola kyali twetegereze ddala ono ali ku busalafu obutuufu bwe yaliko nabbi waffe sallallahu alayhi wasallama ne basahaba abalungi radiyallahu taala anhum kasheekha akulaga nti tetulinaayo bye tulina bbali eyo nti oba waliwo bye tukwese mu misomo oba mu ntuula ez'enjawulo tulina bye tukukuta nabyo nedda bal ma nahnu alayhi mudawwan fi lkutub obusalafu bwe twogerako era bwe tusomesa abantu buwandiikibwa ne mu bitabo leo ne basseeka baffe batuwandiikidde ebitabo ne mu lulimi Oluganda genda olabe ebitabo byonna ebiwandiikibwa oyinza okuba biri ebyoluwalabu tonuulira ebitabo ebyo olabe ebiri ku manhaji entuufu ey'abasalafu biki ebiri mulimu ebyokweka tyakatabako nti twagala gavumenti singa ekigwako kyakukweka kuguza eno bali bantu la ebyo ebirimu yenzikiriza nabwe kituddeyo ne mu bitabo bino ebyabamanyi abasalafu olabe ebirimu temuli mu kukusa bavubuka batwala mu nsiko temuli mu kukuta eno n'eno balina kino kye bakweka singa tebakigwa la tewali byebyo ebiri era mu bitabo by'abamanyi abasalafu genda olabe ebitabo by'abasheekha abanene Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab banabida amangi gwe bakasuukira bamukasuukira labe ekiri mu bitabo bye biri mu qala Allah qala Rasulullah aleeta kimu n'ajuliza Qur'an n'ajuliza hadith era ekyo ekirina mu bitabo by'abamanyi baffe bonna abanene abeesigwa masmuun fi l-ashrita mu recordings zaabwe zebakola obiwulira genda otekeko emisomo gyabwe tewaliiwo byakukweka byebyo byowulira mu misomo gyabwe yenzikiriza entuufu gye balaga abantu gye batambulizaako eddiini yaabwe fala sirriya wala tanzim siwa tanzim waliyi al amr tewaliyo sirriya tubiyite tutya kikugamba bikukusibweyo munda nti waliwo bye bagira nti oba byakyama notandika okubeera ne ku bunkenke bannaye nkimanyi wano waliwo bambega nze nkimanyi wano waliwo abalikodinga ne bwe balikodinga tewaliwo byoyogera byakola ki bw'oba ddala oli musalafu babeerewo batuule bajje babeerewo mu misomo kuba tewaliiwo kyogenda kukola ki kati okubitandika obbeera ku bunkenke nkimanyi mwebali muno mulimu abakozi tewali kyekyo kye bagenda okulikodinga ekitwalibwa kyekyo ekirine mu bitabo kino kitwala butereevu ku nsonga netuwangaalyamu ennaku zino si ya leero etambudde ekiseera nga bagezaako okuteeka ekifaananyi n'embeera nti mwebyo ebifuula omuntu okubeera munnaddiini omujjuvu kwe kubeera nti aba n'ebintu ebyekyama ebimweyawulidde era nga singa wabaawo embeera yonna eraga nti ebyammwe biri musana bujulizi obulaga okubeera nga temulina nsonga temuli ku nsonga muba kubanga tewali kigenda mu maaso mu mmwe kati olulimi olumulutegedde bulungi fenno tubiraba bulala nnyo era twegomba abasiraamu bonna abaliyo bakitegeere mu ngeri ey'olwatu tiffe tubiraba bulala nnyo iffe twegomba nnyo okubeera nti gavumenti ne bwetaba gavumenti nsiraamu emanyi bulungi bye tuliko ne bye tukola bal ng'ebimanyi nnyo era kituteeka ku bunkenke tukitamwa okubeeraawo nga tulowooza nti gavumenti eyinza okuba nga erowooza ntulina ekirala ekitali ekyo ekiri awo musana ffe ekyo ate mwana wattu kyetukola tutya kitutamwa bwe tubeera twakuŋŋaanye ku daruso ne tulaba nti abapoliisi webali wali ab'amagye webali wali hatta ne bwotugamba nti oli omulenge yataddeko ekitambaala ekyo nti awangaalira naggulu ku gundi mbuya oba tugamba alhamdulillah
alhamdulillah bategeere kyetuliko nti ddala dhahiruhu ne batinuhu sawa, kubanga da'wa ya nabbi yali kirya bwetyo tetulinayo kiri eno wadde ekiri eri. Kitegerekese ekyo nno tunyumirwa nnyo abasiraamu bakitegeere. Obunkenke kakati mulaba okumanya abasajja abo temwalabye poliisi nga weeri, temwalabye ng'onyota waali, babaddewo bameka omu tie singa babadde basatu kyekyali tuwadde essanyu ate eringiko okusinga okuba nti yabaddewo atya omu. Kijja tutegeeza mu ekyo mubigambo ebyo tunyumirwa nnyo okubeera nga kyetuliko abakulemberwa bakikola batya bakimanyi, baleke kudda balowooza tomanya waliba kisoboka kiyinzika. Tetwagala babeere kubanga bate bamanyi kyemukola ng'abakulembeze bateekeddwa okubeera ku bunkenke, temubeeranga bye mukola mwagala kutuuka ku kino oba ku kiri naye bamanya nti kasita mimbali ebeerawo mu maaso, omusiraamu n'atuula bw'aba aziiza bwenzi ddala aziiza bwenzi, so si nti emabega okuziiza obwenzi waliwo kyagala okukola atya okutuukako. Bw'abanga akubiriza bantu kuta masabo ddala ali ku ekyo, bantu badde eri Allah, abaana basaddaaki baleke kusaddaakibwa, obuwanga bwe basiba basigukula basima mu masabo buleke kuddamu kubeerawo. Da'wa yaffe erikkiriya kitegereka, tetuyina sirriya ebintu ebikukusibwa, ekyo nno tukyenyumirizaamu. Naam, mashallah, barakallahu fikum. Idhan kino sheekh akikonyeeko naye kikulu kitegeera mu da'wa entuufu, da'wa ey'obuki obusalafu, nti tewaliiwo kyetulina mabega eyo kyetukukusa kyetukweka nti ojje ku kituuti obeere ku bunkenke muno temulimu bakozi, temulimu kino, n'obeera ku mbeera eri awo nga yakutya, era abamu bw'aba agenda okwogera n'atuuka ku mbeera eyo n'ojjolesa. Nze nkimanyi mulimu muno abantu abali bwe bati ne bwe bati, era nkimanyi balina obulikodinga. Babeere nabo, toyina buzibu kubanga toyina kyokola kye, toyina kyokukusa, toyina bigambo by'omanyi byogera nti kwegamba oba nkijjeyo ntya nti birina ebigendeere biri emabega okwawukana kw'ebyo gwe byokola kye. Olina okuba nti byoyogera byebyo naye babituuse kwani kyekyotegeeza tewaliwo biri mabega waabyo. Yo da'wa yaffe, yo da'wa salafiya. Kyakulaga shekhe tetulinayo byetukutana byebyo kutegekateeka twagala kukola kino wahakadha, nedda. Naam. طيب. قال ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا بل ما نحن عليه مدون في الكتب مسموع في الأشرطة، فلا سرية ولا تنظيم سوى تنظيم ولي الأمر. ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا ويمثله في القرون المتأخرة أئمة. ونرى الارتباط بعلماء السلف أمرا ضروريا. abasalafu tulaba ng'okuba tulina irtibaat akakwata akanene n'okuddayo eri abamanyi baffe abamanyi ab'obusalafu abamanyi abanyweza manhaji salaf, tulaba nga kintu kyabwe luganda luba lutya kugamba kyabwateeka kikulu mu ddiini yaffe nti abamanyi abasalafu bwe bati bwe balaba kyetukole kyetuleese n'abamanyi baffe abasalafu bwe bati bwe bagamba. Katulaba ng'ensonga zonna tulina okuddayo okulaba abamanyi baffe abasalafu bo boogera ki. Tulina abamanyi abasalafu ku mirembe gyaffe, ensonga eno bwe tugyogedde bwe nabo bwe balaba, oba yange nze ne gonnego nti twagala okukola eddiini nga tulabye nti nabwe kityo n'abamanyi baffe be tulina bonna bwe bati bwe bakola ki balaba. Wano sheekh agenda kukugirayo kubamu ku bamanyi biizini subhanahu wa ta'ala wano tujja okutandikira insha Allah tabarak wa ta'ala ku nsonga eno yennyini. Wanara al-irtibat bi ulama'i salaf amran ضروريا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفقكم الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه.